era bagenda kusaba n'oteekamu ssente nkwebaza minisita Kasongo omutima omulungi okugokola ate ka tutambula wamu tutambula bulungi nga disitulikiti. Oweekitiibwa pulezidenti olw'obudde nsaba ebyange bikomaawo kubanga bye tulina okusaba bingi naye kusaba nga ddeeka yange n'abakyamani nga bamagombolola bwe biraba biwedde otuwa omukisa tufune ku kifaananyi wamu nammwe era ebisigala tujja kuba tukubulira Oweekitiibwa pulezidenti katuleke okumalira obudde. Webale nnyo chairman, munzikirize musawo eno bannabuyikwe kavaake keetonye bwetuli wano nga bwe tulinda Honorable Kasolo vice chairman waffe ow'NRM. Njagala kubasaba eno enkuba mukisa kino kyonna kyongera kulaga buwanguzi. Bannange bannabuyikwe tusaba mukomewo bulungi tuwuliziganye. Mukama wange President tukwaniriza ebigambo siina bingi naye akasonga akatono akaliwo ne Buyikwe kaali kakuba nti abakulembeze balinamu enjawukana. Mukama wange njakutegeeza nga nkolaganira wamu n'abakulembeze bonna aba Buyikwe enjawukana ezo zaggwawo era kati Buyikwe tuli muntu omu era bafulagabeera bonna Mukama wange bwetali bantaanya bonna bonna bagenda kuwangula. Mukama wange bagenda kuwangula enaalemu yaffe egenda okuwangula. Nsaba okutwala omukisa guno mpite omumyuka wo n'amabiri ajje Mukama wange akuyite. Love you, that's why they have remained in the rain. Your Excellency, the problem that we have in Buyikwe is the issue of absentee landlords. And Your Excellency, the man of PDM, people are stealing money of PDM, and you need to investigate on that man of PDM. Mwina Mutasingwa Diana kampulira akalulu ka Mutasingwa. A very brilliant young lady. Mwana mukyala muto. And a very disciplined lady. Ate omukyala ow'empisa. And when she came, she was immediately made a minister. When ajja president n'ampobwa minister. That means a lot of trust. Ekyo kitegeeza president yanteekamu obwesigwa. And when you bring her back, she's still going to be a minister. Bwe munkomyawo president ajja kunyongera obwa minister. And a bigger minister. Ate ajja kwongerako ku kitiibwa kye ndiriko ampa obwa minister obunene. I want to request you. Njagala okubasaba. Support Diana. Muwagire Diana Mutasingwa, emikono wagula bawagira Diana. NRM oye! NRM oye! NRM juu! NRM oye! How many are those who are saying we are supporting Diana? Bameka bawagira Diana, muwanike emikono wagulu. Kambalabe. Put up your hands. Katonda abalaba kambalabe. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. I want Diana, greet your people. Njagala okubabuuzaako bampadde omukisa okubabuuzaako. NRM oye! NRM juu! Banange njagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okujja mu bungi. Banange mwebale nnyo muwanike emikono waggulu. Mwebale obutaaswaza. Mwebale okujja okuwaniriza omukulembeze w'eggwanga. Mwebale byonna Katonda bawe kye musinga okwagala. Njagala okubeebaza mwebale nnyo okumpagira. Emyaka 5 muyimiridde nange. Mwebale nnyo Bannabuyikwe. Sibaswazizza koze n'omutima gumu. Siweewaawo. Ate njagala okwongera okubakolera. Siweewaawo. Abantu basobola okwogera ebigambo bingi kyokka ndi mukyala manyi Katonda kyekisookera ddala. Ate ekyokubiri ndi
mukyala yagaliza abantu bange. Ate ekyokusatu ndi mukyala teyeegulumiza. Ate ekyokuna ndi mukyala wuliriza abantu bange n'ebizibu byabwe. Siweewaawo njagala okwebaza Right Honorable Speaker Anita Among anyambye bwe natuuka